naye kati olaba yalaba ka video ka Shalom Sande paka nakati omanyi Shalom abadde nga bwakwatako nga bwakwatako omuwulira kakati nga buli omulozo bana babeereyo nga basaba Katonda atufuneyo kamu tusirisizaako gwe bwonnumba nze nga nkulumba nze kyoyagala okundaga kyenkulaga bw'ojja oli musanyufu nga nsanyuka bw'onnumba nga azze okunnumba nti onkyalenjinga nga nkulaga gwe bakyalenjinga abeera atya ne challenge abamukola ki naye olwokuba nti abaana mwenna mmwe abali musayiza banazaalibwa mu 1200 kudda waggulu mulowooza nti mutegeera nnyo muba mulowooza nti abaliwo tebategeera mulowooza bye mulaba bitandise kati amagezi kusoma biki byonna bitandise kati guno omulembe gukyuseemuko naye olwaleero era bw'oba onoonya amasomero era onoonya ffe ge twasomeramu tebanoonya mmwe ge musomeddemu era banoonya waliwo ze tuyita traditional schools King's College yabadde yeesimba ku bantu ate abantu be bamanyi yagenda mbujangu ndeese seminti ndeese musenyu tuzimbe wane eddwaliro kale bwaba ye yalinga afevalinganya abantu lwaki ye teyagula politikale ne bwe yandiguza 5 ku 10 n'agizimbiramu abantu tulumba oli olw'okubanga temukwataganye ate n'alumba n'abayimbi nze ne bagundi abo bantya nga nyimirire ku stage bantya bagikulekedde n'ekyokubiri kye balina okuyiga ba artist ffe twalina luli twali tulina umbrella etufuga ng'eyitibwa Uganda Theatrical Groups Association nga ne wabeerawo ne kye bayitanga UTIHA nga UTIHA tekukkiriza kukola show mu Ndeeba nga waliwo akoze ku popupo kati there was no way gye bandikkiriza omwatu abeere ku kakati oli he blew his own trumpets ate nzimulemu okujjamu eddoboozi yekubira omulere Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obbafuna ku ssimu 0705479993 oba 07533946 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. SMP Tours and Travels nateekuleetedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35,000 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 oba 0785 oba jangu July na Complex Room Street, Kampala, Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Kale kusema official najyo sinzira okubanga ate otulaba tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko yongera okubanga ate osubscribinga ku mukutu guno videos effe twasalawo katubasanyuse osanga lulibo olwo mulituwa ku ssente omanyi time wetuuka kati ffe tukola tukyalina kyewa twagamba abaana baffe nkimanyi abaana baffe ffe katwogere bwogezi osanga mulisangeyo muli bayamba so kino kye tukola completely tukifunamu yadde
just wanakyewa nga bw'osanga omuntu abuulira enjiri n'obuulira enjiri abantu balokoke osanga bw'olituuka mu ggulu obulamu bulikyuka naye nga nyongera okuba nga ate mbaaniriza mwebale okubeera nga ate kuno kwemuli on a daily basis okubeera nga ate mutulaba kale banaffe ba Almutai Enterprises Limited bakyatunya ddala proti ku bukadde 10 njagala basajja bange abo mubanoonyeeko bakutunze proti tokkiriza kuva ku kyeyo nga tolina kyobalayo tokwata kasenteko konna nga bukakoze okatereke mu banki Kampala n'abaana bayiya bajja kufumba obwongo bakulagirire ng'ebijanjalo bikola sente zonna zifiireyo omalirize ng'ekyo emyaka ena gyakusalira bwerere at least gikusale ng'olina plot giwagula obukadde 10 ng'efuuse ya bukadde 2 at least watosaliddwa miki magenda n'amadda kale namba y'essimu kweri okwo gikubeko ebisinga obeere nga ate obitegeera nzikiriza mbeere nga ate nkutegeeza ku bannaffe aba SMP Tours and Travel abo nno bayintegesa olugendo bagamba nti wobanga wegomba dda okutambulako okugenda e Canada bategesa olugendo lugenda kubeerawo mu December ono era nga bagamba nti omwaka ogenda guyingira oli Canada osobola okusalawo gwe ne family ne mutambulako nabo tokkiriza kubeera awo obulamu bwetooloolera awo bwesibira awo ate nga benkola bagamba nti otandika n'akakadde kamu n'ekitundu ne mutandikira ku paperwork ne mutandika mu buli kimu era bw'otuukira wali kadinisa ng'olaba ebintu byengedde nga bagamba kati munnange wajja oyagala visa yiino ogifunye tubale tusaba otukoleko era ng'obakolako nga n'ekyo kikola kirabikako bali ku Gilina complex awo ku Loom Street wensaba obeere nga ate obasanga basobole okubeera nga ate batambuliza ddala obulamu nga wandibadde obwegomba kale nyongera kubajjukiza na Shiba alina neyanziza concert zinakumuzumwe zigenda kubeera nnya November amanya October obudde buweddeyo bali tugende tuwagire Queen Kama tugende tuwagire Queen Kama kale olunaku olwaleero nina kojja kagatto kojja wasazeeko ku mutimbagano ate ntya nali wakandi ku Sunday nali nfudde ningamba ate so nfaana SpongeBob nde munnange bwonfaananira naye ate nga gyenkwagalira otherwise singa nkudduka buddusi leko gyogamba otya ndi wano ssebo nawe nabadde oli n'agamba nti naye sayimu mwonoonye eggwanga lino katoyo kojja etwabiranga naye mu theatre olina gwali muzannyo ki ogwankatolomo gwazannyanga kabaka nalinga muna nga nzannya naye akatoyo omulabo oyo twamuteekanga mu bifo byaffe biri era nga tumuliza byogamba oyo mulekaawo yagenda otukolere kati nabajje mumubbulukusizza lwakuba baba ne bamulaba balowooza mupya nze n'aboogera nti ndi mupya mbeewuunya kubanga mbadde field gye ndimu mu media mwokka okuva 2022 abatamanyi kojja is the voice yali rebrand yadde eyaddembe ya 2012 yesembyeko okubeerako ebaddeko eya 12 kojja yebadde voice behind rebrand yaddembe kale nduddemu kuba nze nasookera ku super kwe nali nga super eggulawo mu 22 January nga 22 waliko ku super namalako emyaka egyo gyonna kutuuka mu 29 nendyoka nvaayo oviirayo maba munino mwonge baviirayo abo twabalekayo gwasooka okoowa ffe twakoowa ne bannange tusembera kuwani bwoti kana kantu kalumaapo kakati twagenda twali 15 baali bakola zi skits ezibeerako by the way nti nze ndi content writer owandiika oli creator ate era ndi writer wa mizannyo n'ennyimba era ndi producer wa nnyimba n'emizannyo naye bimu nabyegenda mbisalako nga kuwandika ennyimba nakwesalako wawandiika ku nnyimba kikojja ze mbadde nkozesa emabega yonna owandiika zizo anti kati kyenkola mpandiika zange era nazo ziba nnyimba omanyi abantu abamu balina tendensi balowooza nti okuwandiika ennyimba olina kubanga olina gwe wawandiikira naye ate era omuwandiisi omulungi awandiikirako ku banne endowooza ya kisiru atandise nedda nkubuulira bubuulizi bw'oba omuwandiisi oba muwandiisi nga tonnabaako na gwe wawandiikidde dokita yenna asoma obwa dokita nga tannabaako gwajjanjabye naye aba dokita driver ayiga emmotoka nga tannabaako gwavuga na gwavugira ye naayiga emmotoka n'abeera driver. Do you get me? I'm getting you. Yep.
So oli muwandiisi ate obuyimbi n'okuyimba nkumanyi nnyo oyimbira mu kwaya nga oli wamu n'abalala oba ng'oli wekka ne bwemba solo singa nsobola ku stage oba mu kinaabiro ne bw'oŋŋamba nti ku stage nakayimbirako emyaka 47 kati alina experience eyo kati ngwe mbuuza Dani Mugula genda mbuuze Matiya Luyima mbuuza Kakumirizi mbuuza Sebatta mbuuza Semakula Misaki abo bonna bagenda bamumanyi eno waggulu mu bakaba kotoliyo anti kati atenza I'm not that level uyo abo tebayimba banyumya oba abaleekaana tokoleeto kintu kojja kibi nitanti nze kati nze nyimba nambeemu kabako yona badde wano omuyimbi w'eggwanga Big Guy Starboss ani Starboss I'm physically fit anti nze munaye kati onansonyiwa mulimu ebintu bimu ate byonteekamu byesikola ki nga sijengwa kati kifaanana nga sayimo kati oli bwajja n'akubuuza nti mukatanga abaayo basinga kulya mmere ki kwe sijolya kati eyo sijengwa nze mmanyi nti music mumanyi era nkugamaniza omu kuba atandika studios ezirikodinga mu Uganda nga tulinze Mwami Kasajja gye bayita Kasajja and Sons Emporium nga tuli n'omulala yali mu music nga tuli ne Segirinya gye bayitanga Segiko Disco kati gwe muyita muko ku kaboozi muye muko yesegiri oyo muko kaali kaana katuke kaana akata kaali nga we twalinga tukolera Mike Kaboozi nache njagala ke kumya ba presenter bwegombo balabako wegombo balako kati muko manyirinya muko kaali kaali akavubuka nga kakoddomi ka Segirinya na nnyini company gye bayitanga Segiko Disco nga kaali awo ke batuma kuba oli mu Segirinya ali awasamwa nnyina wa oyo yali mwana wa ku studio kati nga kaana kalungi era kyovola bante kavuddeewo makantu kalamu nnyo kojja bolaba ennongo y'ennaku zino improvinze nnyo ino bange improvinze nnyo nedda sebo endongo yagwa dulinga bakuba endongo kati fa bamanyi music kubanze nali ne tata wa Eddie wabatte batono wa Vision Group nali ne kitaawe bwe twakula nze mukubavubuka abato be yali nabo n'omulala bamuyita Mukasa Fred era gwe yeye yabeeranga mu studio ya kitaawe wabatte nga batte mukaana kato nga kitaawe ye Edmund batte taata woyo omugenzi twabeeranga naye bonna mwayanze nga mbeerawo mu maaso ga Zana Standard High nga ye abeera bonna mwaye walinga ku gundi nga ku Agre Memorial Agre njimanyi kakati ffe bantu bw'owulira nga bwe twogera oyo muntu kati asobola okubuuza olaba abaasomerako mu Agre Memorial naye ate Agre Memorial essomero liyinza okukulema okumanya we liri nga bw'owulira abantu abaasomera mu Oxford University naye teri agenda London n'akugamba nti nagituuseeko kakati kati music mumanyi kubanze era bw'oyimba nkugambirawo nti awo oyimbye bikyamu nze naleeta abayimbi bangi nga Amiri Sengendo Eva Upcoming nendeta Mukaabya gwaita Mukaabya abo nze mbateeka mu gundi mu group gye twalimu bagiyitanga picking guitarists nga twateekamu omugenzi Kasozi ye yasookera ddala okujja ne tumugattako Kimera muganda wa Segamwenge Nakubulwa Florence muganda wa Segamwenge mwannyina bwe bayitanga Ssenga w'abaana ne tugattako Dani Walakira ne tugattako Bunjo Mukaabya Margaret Nampa Peter Balijidde n'abalala ne tubongereza ku ba Godfrey Muwaya anti kati gwe tolina kubanga si efirudiyo ate era abamu balamu abamu bafu kati nabo bennyini era bagamba nti oba Sayimo yaani nabo bakyewunya tolabye mutabani wange oyo ali ebweru naye akwagala kubanga tuli mu levels ezimu eyo gw'oli eno naye ye akwagala bwagazi kubanga yawulira nti mbeera naawe kwe yamutegeerera kati gwe nkutunze naawe wanjise niyanza tato ontonda ate nange nkwagala nnyo kuba muntu abeera gyali nakulowoozako nti kampite ku kojjono twogeremu ndowooza nti naye abakyamuwendo gyendi nange sebo nkusamu ekitiibwa kyeki kujja mu ndongo kebe ya ku stage kebe ya katemba w'okuzannya okuzannya nkyalimu mu kuzannya okyazannya era nawandiisa omuzannyo omupya gwe ngenda okuteekawo
gujja kubeerawo tugenda guzanya ku Easter nze omanyi bwe manteke ekintu sipakuka ngenda guzanya ku Easter omuzannyo ogwo guyitibwa tuli kuki bana tuli kuki written and composed by Sematimba Ibrahim Kagatto. Easter gujja kuba mu National Theatre. Ngenda kuteeka ku National Theatre. Wenje okuteeka. Kuba wasobola okujjayo future buli kyenjagala. Era gwe yanyangu ya kupika tujja ntugamba ne twagala yagula ticket 10 ne bazigula. Nene omutiketi 1000 okoowa. Ne bisatu mu 5 byanguwa. Sebo. Kakati ate tongeza kubana abakuba ate n'akaabira obutebe. Mbadde ngamba ndi wabuleese obwagala. Nze nepimira. Ogenda wona asobola. Nze ninga nkoko sibojja kisiimire. Omuzannyo baguyita tuli kuki. Ne bangamba abantu baddulamu okutasasula bwe businze okutta katemba wano mu Uganda. Mwe musasula kyenkana ki abamawulire. Nego gakyatambula nti. Gatambula ne drama atambula singa tonjogerako singa abadde tatambula. Kitegeeza atambula. Ate era singa yali yavaawo singa tomanyi be batasasudde. Nenga atambulira ku Pesco yani badde atambulira. Ne wanti ekireeta obuzibu kati mwe mulina kye mwerabidde nti buli kintu kibaako ekikimalawo. Kati oyinza n'ogojja bonaddamu ebyo gyata kumbuuza ndi ng'abantu tebakyagula teepu kaseti. CD zazijja. Kakati ne katembo ono abantu bandibadde bakyamulaba ng'ali ku peesi y'emu kuba ayigiriza kyekikulu. Ate nga akuuma abantu nga bali wamu you don't spend more. Bwogenda mu katemba n'otuula essaawa 3 sente ze wali onoonye mu ssaawa 3 ng'oli bweru oli mu binywere gye muliire nanka zammwe oba obeera ozi savings. Kati TikTok byani byonna byazoonona kubanga abeera ku ssimu eddakiika 4 buli kaalaba ka sekendi 45 ate akenjawulo nga kali on point kasekezaawo. Kati naye anti kati ate abamwemwetu abagala okumwemwetuka babeera ku gundi okwo abaagala emizannyo be bajja mu theatre ne bagiraba. Bw'oba olemeddwawo n'ogenda mu comedy abaagala ensekeeza ekibwatukira. Kati ffe tuzanya mizannyo gitegerekeka olina gamba nizanya ku theme gundi abantu bategeere kino nekino kati nyinza okuzanya nga nkuzanyira kati ng'ogwo tuli kuki nkuzanyira ku bwesigwa n'abantu enneeyisa gye beeyisaamu eddala yeegwanidde mu society kubigenda mu maaso. Waki abantu twakyali beesigwa nga bwe baabeeranga luli. Oli n'abeera awo nga tuli wano ne Simon ng'ate nze njagala mukyala we ate nga Simon ayagala muwala wange ng'ate abaana muwala wange mutabani Simon baali beyazaala mukazi wange ate waliwo omuntu omulala abakayanira ate toyagala batwalira kubalaga mukyala wo. Tuli kuki. Oli wakubuuliza nti tuli kuki. Watuukawo ddi. Oli n'atuuka n'okuba nti muwozi wa mmotoka naye ng'alimba nti alina bondi. Ku olw'ensonga nti batwala mmotoka namu okuzooza. Kaakati avaayo naye buli kaseera akyusa baba balowooza bano abamulaba. Abakazi bonna be yakwana waliwo ne gwe yagitonera. Ng'agikwana agamba njagikuleetera. Onaagiza ng'ovudde mu lumbe. Ava mu lumbe nannyiniyo n'amusanga ku supermarket ng'agula ebintu n'ambuuza emmotoka yange wagiggyeewa n'amugamba baze yagingulidde. Tibaluki bagenda omutunulako nga bamusanga akuuta mipiira. Ti oyo muwozi wa mmotoka ate ne bamugamba tayoza na nnamba ayozaako mipiira. Mmotoka ennamba ajoza. Kakati n'obuuza nti tuli kuki we mutuusaawo omukazi bakulimba batyo manya abakazi basinga kwagala balimba. Akazi baagala balimba. Bw'otamulimba akukyayirawo. Mukazi era bw'akusanga n'omukazi n'omugamba nti n'akubuuza oyo n'omugamba nti mujjawo ayinza okugenda n'akuwa obutwa. Nadda mbani bwakiri yandinimbye nga kyayagala. Awo omugambira mukwano gwange. N'aguma omwoyo. Tukola naye. Bwakusanga ojjemu empale egudde. Mugamba nti empale pesa likutuse. Akwandi waliwo point bakusanga mutasobola kunnyonnyola. Mugamba nti mbadde siina kye nnaakoze mbadde mukanga bukanzi. Bitogamba tewaliwo gwali okutte muliro n'ogira oti oba omwokya ng'ogukutte. Onsanze ndi kumma. Ma kya. Aye kojja. Wangi. Wazze nawe nabadde kambuuze so ebiseera bisinga abantu abava mu media ebaddeko oba abadde mu generation ebaddeko nga waliwo endala ezze olumu kibakalubiriza okujja mu generation eno eriko kiki ekikwanguyiriza kuba yena erimu okujeregerera erimu okuvuma erimu okuyanga okuyisaamu amaaso
ekiyinza okuba kisinze n'okulemesa abalala Saimu bwajja n'asaaga malabanga Saimu atagwanidde kusaaga bw'atyo. Kakati anti problem weeri ti abantu abasinga obungi kubeera mu kintu nga si kyotegeddwa okubeeramu. Okuba omuntu omutuufu n'oba mu kifo ekikyamu. Kati bw'oba dokita n'ogenda ate we booleza emmotoka oba mu kifo oliba muntu mutuufu naye ng'oli mu kifo kikyamu. Kati nze ebyo byonna mbibaddemu. Amwana artist okuva nga ndi mwana muto. Kati mmanyi bwe basaaga ne we bakoma okusaaga. Ate mmanya mangu nti ono wano kati takyayagala kusaaga. Awo n'enkoma. Omanya ddi lw'osusse? Manya nti kati wano mpiseewo kati n'ensala ku muliro. Ne sikunyiiza. Naye kati olaba yalaba ka video ka Shalom Sande. Paka na kati. Omanyi Shalom abadde nga bwakwatako. Nga bwakwatako omuwulira. Kaakati nga buli omulowooza omanyi abantu babeereyo nga basaba Katonda atufuneyo kaamu tusirisizaako. Naturally nze ndi muntu alina amanyi okwogera. Ku kyonna ky'oba oleese nsobola okyogerako bulungi. Ndi muntu ekikulu olulimi lwenjogerera mu lwange kyekisinga okunnyamba. Ti olulimi lwange. Nti byenjogera byonna sinoonya binoonye. Akirala ndi intelligent. Intelligence okuba intelligent gw'okyegamba kita kigamba. Oteekwa kukyemanya. If you don't respect yourself, nobody will respect you. Kitegeeza nti n'okuba omugezi olina kubanga gwe osooka okuba kati bonaaba okola bya kisiru ate nga bagamba nti oli mugezi. Osooka n'okola amagezi. Nedda tekisoboka. Kati nze kyenkola mmanyi nti ndi intelligent. Bw'ombuuza ekibuuzo it doesn't need me some minutes to think nkuddemu. Oluusi ntuula naawe nga mmanyi by'ojja okumbuuza. Kinsonga lwaki olaba nti I flow. Bw'oba olina ng'ombuuza ne bw'oba ombuuliza kumukumu mba nflowinga. Kuba ebirala mba nategedde nti ono kati bw'afaanana ajja kubuuza kino. Kati nenda kubuuza ku kino. Tosobola butambuuza ku mbeera yansi. Tosobola. Era bwe nnaava wano nga tombuuzizza lwaki nvuma abantu nja kwewuunya naawe busiru. Kati wansomyedde n'omanya kakati ono obwongo bumugamba. Alina okumbuuza ku kibuuzo lwaki ovuma. Kale gwe kati doogi nga byenkugambye olabe kyogenda okukola leero. Of course we're not tambule. Naye mu byonna ekibuuzo olukyasinza okubuuza. Kakati abali mu myaka yitu balabanga gwatandise okulwalagana bagamba nesi Sematimba lwaki otuswaza. Okuswaza baani? Be mwazirunda. Nze sirina muntu gwe naluzirunda naye. Ebizibu byonna byempitamu mbyeyitiramu bwemu. Mbeera bwomu n'embirwanyisa n'embiwangula oba ne binnema. Bwe mba nina kye ngenda okukola sirina gwe nsaba. Kuba neeyimirizaawo nze abaana bange mbuuza kasita mbuuza omu ku baana bange n'agamba taata kino kikole. Towuliddeeko omwana wange gwe njogedde naye wano. Enzasuse nakukubira essimu. Ne ngamba ono naye kamunyeevu. Ate engeri gyayogeddemu ne ngamba ndowooza agenda kukulanga mataata. Ng'abaana tutuddemu talekera okutuswaza. Ne ngenza okuwulira sima beesonyiwa effamily yaffe ffe tetuli bangu. Ngamba kati kakati gwe bw'onnumba nze nga nkulumba nze kyoyagala okundaga kyenkulaga bw'ojja oli musanyufu nga nsanyuka bw'onnumba nga azze okunnumba nti onkyalenjinga nga nkulaga gwe bakyalenjinga abeera atya ne challenge bamukola ki nyinza okubeera omuzibu okufunayo omuntu n'ava eri n'angwira bugwizi. Lwakuba neddala bakojja olaba okyamazima okuleka ng'omuntu akulidde mu nsiko. Naye kojja tusobola okukyalenjinga. Ani abaganye? Naye problem eriwo eryemu. Otuuka tayimu ng'olaba kojja gw'oti. Olaba nti wadde tuba mu byakusaaga. Olaba kojja mukulu nga bw'onaa mukyalenjinga kijja labika bubi. Kakati nze nkugamba oli n'akulekerayo. Do you think nti singa naagenda mu ddwaliro nga ndi mukyafu nga nina okubwa empiso naye nga ndi mukyafu muzibu nga dokita wa myaka 25 taŋŋambe nti naye mukulu n'abako ne mubeera anti wabawo bantu ne bw'oba nga n'akugamba nti bannanga abakyafu mugende musooke munaabeko sebo genda weemwe kwate bw'ojja bw'oti nga nzeeyi sooka ojje n'omuwa ejjirita omugamba nti genda wali bwe wati omulevu gususa otukuumye bakuwenja buwenji babuwenjula bati okukulaba
genda weeyonje imam mukulu genda olinga wenna abawenje ensenene pasikalamu kwaba ekikulu byonna nti gwo challenge nga byayogera bya magezi bya kisiru kyekyo soko okumanya ojja ku challenge nga kyenkugamba kye kituufu gwali olabye tolabanga ko mwembeera nga tuyogera nga abo sibatwala kitegeeza nti abatanava mu layini nze bangamba nti omusumaali guyingira na nnyondo nawe oba ogwagala tewali gwoteekawo bulungi oti n'ogusindika booti ogukomerera bukomerezi so nga ate oguteeka ogwagalawo naye olwokuba nti abaana mwenna mmwe abali musayiza banazaalibwa mu 1200 kudda waggulu mulowooza nti mutegeera nnyo muba mulowooza nti abaliwo tebategeera mulowooza bye mulaba bitandise kati amagezi kusoma biki byonna bitandise kati guno mulembe gukyuseemuko naye olwaleero era bw'oba onoonya amasomero era onoonya ffe ge twasomeramu tebanoonya mmwe ge musomeddemu era banoonya waliwo ze tuyita traditional schools King's College lyatandise mu 2000 so nga waliwo ne buddo SS wali naye era abantu bw'oba ogenze ku King's College oba wanjawulo gye mwasomera mwago nze saasomera mweri ate nali wa lubiri kuba nalyo serial leero nalyo traditional school ene yawa bweru gonna eri omunda ye traditional ate kuba twali munda bwe bayingizaamu amagye ne batuzimbira wali weriri ate mama yasomera bweru anti kati muliri eri awali ebweru batujja wano ne batugamba nti next term temudda wano babazimbidde wali amini yali tawena ekyezo bana bakoledde abalizabuzza bano kati bukuzza lyali lirina okuddamu kubanga lyo lya mu lubiri kati lino lisigalawo wali era liri liyitibwa lubiri SS lino liyitibwa lubiri high. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwelabira. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwale ebiri kuinga VIP mitwale 5 meza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale 10 VIP mitwale 2. Ono ku Sunday nga mukaaga. Maria Frema Saka. Shillings mitwale 2. VIP mitwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekera zo mwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza namala kukwata ko kwe para. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. Sanyuka TV. Na from mobile app. West Records. JJ Sound Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Amini wajana atwala olubiri obote batwala olubiri ebyo ne byalimu nabifulumya ne bifuluma ebweru ngata abaana banasomera mu barracks bagiye majinga tebachakirizaamu kintu kyonna Amini natekamu kye bayita barracks ye bayitanga paratroopers mu batendekera aba parachute je twayitanga malire kati bwevaawo nga Kano Sule yagikulira yali mukodomi wange nga wetwabeera bwetyo awo wona ku lubiri awo ku lubago kuyigenda ku lubiri waliwo mapeera na kalitunsi by then Nansiko kamuyita Uganda ebe ekuze nnyo ate kuze nnyo kubanga Singapore ne UAE ze twali tuwa obuyambi mbiseera ebyo zitunuulire kuba eriyo view ebibuga byabwe naafo kuba ebyaffe olabe nti ffe twali tubawo obuyambi nga bali ku zero ndaba bwe bafaana nabo UAE ne Singapore tukulampola bwe kiba gwe nkulage nisimu yange ninawe ekibuga Kampala bwa 2024 ne Kampala wa 1972 ng'ate oli anyirira nnyo okusinga ono oli temwali binnya tewali wali oyinza kusanga kinnya mu luguudo badde ndowooza kusinzira ku kyongambye Uganda ekuze ekuze nnyo bwe mbadde ndowooza kakati Uganda twalinga tuyita nga kodi Kampala otera kuyita kodi Kampala wano ku ssomero yita kodi Kampala kale genda n'oluguudo lwe bayita Rashid Kamis oba Martin oyambuke ku polisi yodi Kampala ogende bwoti odde okirire odite ku Beekeri oba yoyiseewoko oyo Kampala kati awaliwo kolansi wonna ne kakati olwaleero obwogendawo basimamu musenyu ekuze Sajja gwanga walizza mabega nze simanyi kati kisinzira bw'oba olina kyofunamu olaba ng'erigenda mu maaso
bw'oba tolina kyofuna muli okimanya nti bakola biki bino welyali nga litambulira luli bwali obuzibu ebirungi byalinga kuba kulembeze oba bano abaweebwa omulimu okutuusa service ku ground be baali abakoze obulungi bwali buba bukulembeze akeera ku makya n'agamba nti bagamba okukola oluguudo gundi nabagamba okuzimba eddwaliro gundi nga sirirabawo abo n'obakwata n'obaggalira leero bwe bawa omuntu okuzimba eddwaliro natalizimba ki ekibaawo n'ogamba oli nti kola oluguudo luno kati tebatalwakkangamuuko ku lwebogerere baali bakoze nga kafuuti 7 obugazi n'abagamba muludde mune balyoka bongerako ate mu 7 omulala neno yani ye bypass ne northern bypass kati ekyo singa abo teyandigambye nti muddeemu olulala bonna obakwata n'obateeka ku miti ne babakuba amasasi anti olukati abo bw'obawona teddayo baddala balya balabirako oli nti omusajja oyinza obikola e Rwanda ne bakuwa oluguudo nti kola efuuti inchi 8 n'okola 7 n'ekitundu osula so bayina babu kulembeze amawanga awulira amawanga ge bayita Korea Korea waliwo enkula kula nawe zingamye oli yatudde butuuzi bubi mu ntebe ye bamumaze atula ati obubinga president ali wali yavuddewo kati ababadde ati abala bona atula obubije bujjeeyo baterezezza entula yaabwe oli omusajja yali ava mu buyinza nga bule emyezi nga 7 aveeko eyali wano n'ayita ensi zonna buli ebanja Uganda ejje agisasule tayagala embeera egende eyo nno ayagala tayagala kubaako nabamubanja manye ngeri yali musiraamu ndoza yati okufanga bamubanja nga tewali nsi ebanja Uganda nga tewali ebanja Uganda wadde doolemu oba okiwakanira nina obujulizi naye ate Amini nga ffe ekifaananyi kibatusiigira yali isanga abantu sapato Amini bakuleetereyo ekifaananyi nga waliwo alya ne gwe baliisiza oba bakuleetereyo famire y'omuntu omu gwe baagiriisa ebyo omanyi nammwe ate kyenavudde mbagamba nti bebazadde mu 2000 n'okudda waggulu muli basirwa ekimala oli ayinza atya okubrain washing bwatyo kakati baani abakugamba kale naawe mbulira abakugamba bwempulira baani oli munnamawulire ebyo tebabyogera mbu bwempulira nze sikiwulirangako kubanga nti nze nabeera mu Uganda nga Andrew Cohen yafuga muzungu nga yaliwo nga gavana kati sibye byonna bibaddewo nga wendi si history kojamba abavuzi b'amatwale waliwo naliwo Uganda emyaka 65 mu independence wanji teri mu 65 kakati nze ndi wa myaka 65 ndi mugumu era ndi kyovola bantu bagamba nti I have nothing to lose bwemba nina nkurizoninga buli kimu nakiraba tewaliwo kyemba njogera nti njagala kukyayisa gundi oba gundi wabula nze mba nkubulira fact kye nalabako okujja kugwengo ngamba nti lwaki walaba kino oli wakugamba nti kino waki waliwo kiraba kati nga kyensonga kyabannanga kyokka nze ngambye nti naliwo ebyo nembiraba nkulaga ebifaananyi jo waliwo eyambuuziza nti wano kino ekifaananyi kikyo tuteereddewo ngamba teereddewo oluguudo okuva ku Kyaggwe Road okukkirira Kyaggwe Road okuva ku Equatorial Weeri okukkirira bwoti nga bwe tutambula paka ku Kampala nga bw'obeera eno olengera Kapere Lugadi Fort Lugadi k'olengera nga wo n'obuyonjo obuliwo n'essomero lino erya Buganda Kyaggwe Road Primary School eryali awo bazimba Mukwano nga likyaliwo ne Kalitunsi naye ng'okunyirira we kunyirira ne mulagawo n'ejjo bwe wabadde wafaanana n'enkubawo ebifaananyi buli muntu n'agamba ntufudde ani ne kojja n'ekyo talina kwerabira tuli mwali mudiringa mu bantu emitwalo ngabiri abali mu Kampala kati tudiringa n'abantu bukadde buna Uganda ne China nsi kyesinga mu abantu China wakyafu muleme kwogera bintu bya kisiru kubireeta mu bantu kutufuula abantu bakyafu omukyafu aba mukyafu ne bw'abeera ng'asula omu gwoloza tusinga Cairo abantu mu kibuga kya Cairo mu kibuga kyokka Cairo mulimu abantu obukadde 9 mu Lagos oba Abuja mutambuliramu mu kibuga mokka obukadde obutaka wansi wa 5 n'ebiyonjo ffe tuli bakyafu bukyafu ng'abantu ate kyakubiri aba bakugamba yali sanga sapato yakola bagezaako kulabwa ye yalekawo history we omulungi bagezaako okumwonoona kati ababyogera ebyo bajjako Amini lwaki teboogera ku be bajjako
oli baonona history kuba yaleka aguze ennyonyi 13 Amini naliwo ng'aleeta eggaali y'omukka 11 eggaali z'omukka ezo z'obutu buliko eziri mu langi ya green ya beerera ya Uganda ng'azireta naliwo zaali 11 oba oyagala buuza Moses Ali kuba ye yali minister of finance by then kuba byenjogera si byambu nti banyuto gy'abantu mu fridge ne mugamba nti stupid genda mu binyumiza eri kuwala gye mubeera nga muli embizze etayidde gwe kati oli awo osobola okujja ewange n'oggula fridge yange kwekanga onyaniriza naye ne bw'oba nkwaniriza ogenda mutya naye oyinza okugenda mu maka g'obwa president n'ogenda paka mu ffumbiro n'oggula fridge olaba emitwe yeggwe bw'oba ogamba nti wagirabanga nga bebalya nga gye wali okola gwe nga tebaakulya okumanya tebategeera aboogera ebyo Amini ye yaleeta wano ente enzungu zino zihaifa ezo ziborana ne zifrizian yaleeta ente emitwalo 3 era emiteezo okuzireeta kyekyatandisa kampuni ya Uganda Airlines bwe batwali tuzireeta nga tetulina transport ne bamuseera mu kuzitika mu nnyonyi n'ababuuza ye ennyonyi egula mmeka n'akubira Moses Ali nti twagala gula nnyonyi weereza ssente Amini ayagala okuleeta enzungu wano emitwalo 3 yatadde mu government farms ng'eyenjeru bulawula waliwo lusenke government farms zaaliwo mwe baali batadde ente ezo era nga ministry ya veterinary yezikolako n'endala ne bazireeta mu Makerere ng'abaana kubasomera bwe bamuseera transport ku kisaawe yali agenze mu Commonwealth bwe bamuseera transport n'agenda mu kampuni ya Boeing n'abagamba njagala y'ennyonyi munguze y'ennyonyi nti mmeka nti bweziti nti mumpe 3 n'agamba Moses Ali ntugenda gula y'ennyonyi 3 weereza ssente n'azitikanga bw'aleeta era emmotoka ezo ennyonyi ezo ebbiri basooka kuba za kago zisobole okuleeta ente bwe baamala ne balyoka bazikolanga za passenger era tubadde nazo n'emu ye yagwa eyitale eyatta abantu eyitale ennyonyi emu endala bagiwamba bagitwaliddemu byakulwanyisa Yugoslavia ne bagiwamba eya Uganda yali alina yagula n'obunyonyi obuno bugenda Arua nawa babuyitanga Foka Friendship bwe bwagendanga Nairobi w'abantu 12 efo ky'okulinnya bbaasi enkalakati olunaku lulamba ng'enzija nekasuka mu Arua n'entuuka neye neekomawo kakati oyo gwe bavuma yatandika kampuni 12 gavumenti zebadde etunda ezo kati ye yazitandikira gavumenti yazimba Bugolobi flats ng'abantu tebalinawo basula n'azimba Buganda Road flats ng'abakozi tebalina gye basula n'azimba Makerere Kivulu flats n'azimba Bukoto flats n'azimba Ntinda flats wali awo mu stretch awo oye naamini atalina yali teyasoma atalina magezi gwe bagamba nti yazze ensi emabega yagenda Uganda tebanjibwa wadde eddola emu ng'ate tagula mmotoka nkadde nga tayinza kuwa kintu era omuntu eyagezaako okugira nti bamuwadde ssente azirye yali omu yali Henry Chemba yali minister wa health n'adduka ne ssente ez'okugenda ogulira bannayuganda eddagala ate bwe nabulira yadda gye yadda ne yeewaana ng'alowooza akoze kyamagezi bannayuganda bonna okulya ssente ze yandiguzeemu eddagala yekka naye abasigadde nga tosobola kulya ssente ya gavumenti. Amini lwaki olowooza ebirungi ebyo byonna n'oba ovudde ku kintu abazungu bonna abazungu batunda nnyo the hard part of him lwaki kubanga yakola ekintu kye baali ekitalina mukulembeze mulala ayinza kikola yakeera ku makya n'agamba nti abatali bannayuganda nga muli bayindi oba bazungu muve mu byobugagga bya Uganda njagalamu bannayuganda bokka kyekyo kyokka kyekimuwalanya kati aba inheriting enkola y'abazungu buli lwajja olwokuba bamuteeka ku pressure bano bamugamba olina kulaga nti mubi yekka yakeranga kubakyanga ekintu omuyindi oba omuzungu tosobola kugamba nti wano nkayanirawo nga muddugavu gw'okayana naye nga tosobola naye olwaleero bayinza okugoba omuntu ku ttaka nalabe mubende bagoba abantu ku ttaka omukyayina atwalewo nga gundi takikola. He was a true nationalist.
Okay. Kati gwa president bona ababadde mu Uganda. Omanyiko bameka? Okumanyako bonna so bamanyi kuba nabasomako. Kati nze saasomako basome bonna okuviira ddala ku Andrew Cohen naliwo. Nabalaba. Fe tukyali ku anko. Twamusangawo. Kakati nze nno nkugamba bwenti. Amini gwe baali bakulaze konti eno nju ya Amini. Naye teyali president nga balala. Yali talina buyinza ku ssente za gavumenti. Kugamba ndi munzimbire wane ennyumba matiribona. Naye wali olabyeko nga bagamba nti sibayina Uganda House. Gwe ava kweye ekibiina. Ngambe ennyumba nti eno ya gundi. Kakati wano oliyinza okugamba nti gundi alina erwakitula. His Excellency alina erwakitula. Makage gabukadde. Makage. Wawulira ka Amini amakage. Nze teyafuna budde ngeri yafuga ebbange tono myaka 9. Myaka 9. Gundi onazimbye Bukedeya n'ekisaawe ky'omupiira yakamalako emyaka emeka. Ng'ate sina president. Ba MP bamalamu emyaka 5 mu parliament. Bye bakola tobiraba. Kati ongambo tyanti alina obuyinza bw'enfuna ya Uganda yonna yafuga ebbanga tono emyaka 8. Gwe bajje bakuwa president olunaku lumu. Saawe mmala. Kati n'ogamba nti yamalako 8 mbu yafuna ebbanga tono. Kuba yali talina gy'atwala bintu ng'amanyi bintu byaki. Nze ennyumba ye yokka nze ngimanyi weeri. Amini. Teyaggwa na kuggwa yali ku luguudo lw'Ebugerere bayitawo Kabembe. Yali ataleka butandisa ozimba. Yagizimba nga Bangalu bona zimba Bangalu. Yali sennaggwa n'amadirisa nga tegali namu. Naye kati baagimaliriza. Yaggwa naye singa abagimaliriza simanyi ndowooza baatwala ntwale kuba ensi yabategeera. Bonna tebaamanya waliwo ne Fadul. Ennyumba yo gy'ogiraba eri wali gindi. Eri Kitigoma waggulu ku lusozi awo bogenda ku lw'ejjinja waliwo enju eri ku lusozi etaggwa. Eyo yali wa minister wa industry and power. Nina inga tibonga tibasente basobola kuzinyaga bino abantu byakeera ku machana nyaga sente za government ne bamubuuzaako na nga balaga ne kamera zimulaga asitulaga sawa agatwala. Naye ate ku mulembe gwa Amini ate ati yali talina ddembe kwetaayanga bwe kiri wano. Omulembe gwa Amini ono yani Kayayo wa ku National Theatre we yafiira. Kawadwa. Kawadwa. Kuno ku mulembe guno tekuli bafudde. Waliwo omulembe ogubeerawo ne kutabaako bantu bafa. Ko si mubeerawo nendoza kuno beetaayiza nnyo ati yeetaayiza nnyo. Anti buli omu alina kyafunamu. Buli omu alina abeetaaya n'abateetaaya. Kakati ate ababeera mu byobufuzi bo bwe babaako kye bawakanya ki ekibabeerako. Gwe tulabangako be bayiiridde magye nga bateesa. Eyo nayo yenkola ebeeriwo. Buli ekiba kiriwo kakati kyolina okumanya mu byonna nti omukulembeze w'eggwanga yenna abeera mu buyinza. Gavumenti obeera mu buyinza. Bw'oba nga eba n'amateeka agaayo bw'oba togasobola bw'ogezaako okugamenya mu ngeri gyetagaagalamu oba ogenze. Tewaliwo omukulembeze ayinza kwaniriza fujjo lyo nga olikola nga yesiri ayagala. Aba ne interest ze. Yaba ne interest ezize. Bw'otagendera ku byagambye kyova olaba nti waliwo omuti gwomanyi lwaki abazungu tebasimba gino miti bwegiti. Gino tegigondera gundi. Tezigondera constitution ya mpewo. Constitution ya mpewo yeriwa. Bwekuzze eno ng'ogenda. Bwekuzze eno ng'olaga eno. Kyova basinga kusimba payini bufaraawo obwo obutititi bwe butyo. Obwo obukoolo obulinga obusubi ng'obwo. The best way of kukwata mpewo kwe kuba emiti egiri bwegiti bwegene koma kwa. Anti embuyaga ate ezo baziyita wind breakers. Wind breakers ezigi breaking and ezigiremesa. Naye bw'eba ey'amaanyi bw'eba gale bye tuyita gale wind egisiguukulula gye emiti gy'osanga nga gikoze eki? Gisigukuse. Nga gisiguukulukuse. Kati kyova olaba mu mawanga g'abeeru basimba miti giri mu pine gundi eyo. Kuba empewo egiyita mu mangu ate gikutama bwe gigira ne gidda ate n'ebikoola tebibeera affected na mbuyaga na muzira naki kuba obukoola butini kati obwo tebuyinza kuba affected na muzira naye kati ebikoola byaguno muzira bwe gujja bino byonna biggwako. Kojjanga emboozi kojja nja munoonyaako because ayina ebitali bya buli wamu kati bya Amini twandibitegedde ddi. Eyo nze akayivu yange ejjudde. Yenna abeera alina byayagala ebyengeri mbinnyonnyola ne nkubuulira mu. Yamuleetanga
atusunirengayo ko kituyambako mayo sanga mulembe guno ng'abantu boogera nnyo anti abantu banyumirwa abantu abasinga buli omwanya nga biki nkuba batugamba bawandiika lwaki bwe baali bawandiika bwe bawandiika kwa Amini olina bwe bawandiikirako nti yaleeta ente emitwalo 3 kiwulidde kuva ku ggwe bawandiikako nti yatandika amakampuni Transocean Uganda Limited, Consolidated Properties, Uganda Hotels, Coffee Marketing Board, Linti Marketing Board, Produce Marketing Board, byani byonna nti babitandikawo babiwandiika mpulira ku ggwe bwe baba omuzungu bw'aba ayagala okuwandiika ku Uganda akulaga Kalamojja na Katanga na Soweto tayinza kulaga ku Imperial oba ekitegeera kyeŋŋamba akulaga bitundu bibi bwe baba balaga mu America teriyo bifo bibi nango mala kulinyako n'olukayo n'osanga n'abaavu naye bwe baba bakulaga Washington ne bakulaga e California ne bakulaga e Chicago bwe wafaanana tebasobola kulaga mu byalo bwe wafaanana kati n'abantu bwe baba bawandiika ku muntu bwe bakola ate n'omuntu bwe banga balina aliwo bawandiika nga babeera bakola bintu bibasanyula na bibateeka ku mutindo nakulaga nti oli yaliko yali mubi naye bamwogerera batyo kugobawo comparison kuba buli baba bagerageranya ku ye abalala bonna gy'obeera tebaafugako bagerageranya ku oli kati bano kyebava bamukuba akasa mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kojja nga tumaliriza njagala kati tukomewo kokomu nze sirina buzibu njagala tukomewo kolero mukama wange over the weekend twabadde n'ekivvulu ekya Gravity naye wabadde ebivulu bingi naye kya Gravity kyakoze nnyo highlights so maybe olwa engeri gy'abadde yeeyisamu previous naye olowooza kusinziira gwe ku bbanga ly'omazeewo ng'olaba politics asobola okusaanyawo omuntu beyond recognition? It depends. Kakati waliwo gye tuyita nja kugamba ekintu waliwo kye tugamba nti olaba nga kati Buganda bw'ogiraba singa olumba Buganda osobola okulemererwa okuyimba kuba oyimba mu Luganda oba ekitegeera gamba gundi bw'olumba omuntu abantu ekintu kye bakkiririzaamu oba owedde bw'olumba ekintu n'ekibanga kirina we kikunyiriza naye nga kirina abakikkiririzaamu bangi kite kati nze nkimanyi nti bwe nakyogera kiyinza okuyita obubi kyogere nga bwekiri oli ayinza okubeera nga abantu tebaagala Buganda ng'era ebanyiiza nina ne gwe nalabye ng'agamba nti Muganda yasemenya abasanja mulekerawo okulowooza nti muli superior mu bantu bonna namulabyeko jjo ku gundi okwo namulabye ku social media nini bwe naabe munyiiza ng'ebyo byonna yabyogedde era asinziira Kampala n'otunuulira embada kitegeera kati ate yabyogedde avuma asinziira wano kati bw'oba oyagala okuvvoola omuntu abantu gwe bakkiririzaamu oba toyina gy'olaga gundi yabadde yeesimba ku bantu ate abantu be bamanyi yagenda mbu jangu ndeese seminti ndeese musenyu tuzimbe wano eddwaliro kale bw'aba ye yali nga afevalinganya abantu lwaki ye teyagula politikale ne bwe yandiguza 5 ku 10 n'agizimbiramu abantu tolumba oli olw'okubanga temukwataganye ate n'alumba n'abayimbi nze ne bagundi abo bantya nga nyimirire ku stage bantya bagikulekedde what happened kwegamba olina okumanya kakati nze ndi wano nze nzanye ndi mu myaka 5 n'omusobyo nga nzanye oli ku stage naye nze sirumba muzanyi
abandaba be bagamba nti yewe azannya nze sirumba muzanyi nti gundi nkusinga ozannya bibyo ne bino bye tubeera mu social media nze sirumba muntu nti nkusinga okwogera ku social media nkusinga okukola ki nze njogera byenjogedde ababifunamu ne babifunamu abakiraba nti nina bensinze mu kwogera ku bintu be bakiraba bagamba nti muzeeyi ayogera era ne batandika okugamba nti saimo muzeeyi kagatto kasuku muzeeyi kagatto bone bakwebanjiza kakati oli he blew his own trumpets ate nzimulemu okujjamu eddoboozi yeekubira omulere n'ekyokubiri kye balina okuyiga ba artist fe twalina luli twali tulina umbrella etufuga ng'eyitibwa Uganda Theatrical Groups Association nga ne wabeerawo ne kye bayitanga UTIHA nga UTIHA tekukkiriza kukola show mu ndeeba nga waliwo akoze ku popupo kati there was no way gye bandikkiriza omwatu abeere ku gundi ku cricket oval ng'omulala ali mu Wuma omulala ali Nateete omulala ali Gaba omulala ali Sala Munyonyo ebyo bandi biganye singa twali tutya naye kati balowooza nti beemalirira ate abeemalirira tebalina kye bamanyi kuba ku bonna abayimba batono abamanyi okwekubira endongo naye nga luli ate buli agenda okutimba nga ye yeekubira endongo era kyova olaba nti olwaleero abantu bakyasobola nga beebamu consistently bajja mu Afrigo wakola olunaku lwe lumu almost abantu gravity be yafuna baali ku front page awo nga Afriga eyimba gabule masasudde emitwalo 3 kati ate Afriga erina ekizibu kimu fe abagibaddemu emyaka okuva 74 nga tugiyingira tekubira sente zikka wansi wa mutwalo nze Moses Matuvu kuba papa moyi kuba tukuze naye lumu nina gye nali mbapangisiza nina gye nali nsasudde nenteeka ku siringi kasanvu nga ngamba abantu tuleme bagamba mutwalo nankubira na ngamba muzeeyi miziki kuba yampita muzeeyi miziki eza so tugireke mwana irabikega eyinza okugaanamu kuba ffe tetukubira sente zikka wansi wa mutwalo tekijja kusoboka oyogera mu bbanga ki eryo mabega mu 2012 ate bisawo sio zaali zina mu 15 gwotadde na kasanvu mutwalo ye obutassaaki yensonga lwaki olaba olwaleero Afriga egendwamu bagimanyi era obatunyako n'ogamba oyo mugagga oyo alabika mugagga ate kyakubiri Afrigo yeepimira tebe gwogiraba mu mugeto bwe bagamba nti gundi mwali ekivulu gundi mwali mutwalo Afrigo tejja tobagatta mulengo bo tebakola batyo ate nga bo babeera bokka basasuze 3 naye n'odira basita ba Uganda bonna n'omala obagatta n'osaba mutwalo ate bategese ekivulu yabatamanyi kyakola bwekibanga olwaleero oli ategeka mu Serena n'ateeka ku mitwalo 3 ne basasula ne bayingira ate omala otya okutegeka ekivulu ng'ogase basita abalala n'osaba mutwalo oba otegeera nze batotegeera ddala bali abalala oba babazemu valyo kati abantu kyebavudde buli omu ayagala akole ki yeetegekera alabe naye baba byetegekera bajja biwuliramu kuba bamanyi okutegeka weebali bw'otababuuza engeri ki gye bagiyitamu kutegeka ojja kugwa oyo mwana muyita mwana Haji Kavuma ategeera okubala kibayita ekivulu kuba yava wansi nga atandika amanyi buli mutendera yaguyitamu buli mutendera abalaba Ketti bo balowooza ndi yagwamu bigwe yatandikira ku grass n'amanya nti omuntu anatimba ekipande akitimba atya ng'akimanyi Ketti nti bw'oba onaagira kivulu abantu opima baawanawa omuntu waba atimbye emukono ekampala bw'otimba onaafuna abantu ebyo byonna abimanyi ne wano n'otimba ekampala ate n'ogenda emukono ng'ate abantu b'emukono bakolera Kampala oyinza otya okumala okukola show n'ogikola ekampala n'okola erugogo eddako n'ogikola ekyengera oba kaleerwe ate mugundi mwali mwaka mwezi ate bw'ovaawo n'ogamba nti otegese ey'emukono
ng'ate abantu bava Jjinja abajja okulaba e Kampala show oba tomanyi kyobala so music yagwa bugwi ebintu byagwa bugwi abantu abayimbi naddala wano ab'omu Uganda kubanga twafuna guyinza oba obuzibu kiyinza oba omukisa kusinza gyokirabira ogw'omuyimbi yajja mu politics mu kaseera kafaanaganako bweti abayimbi bandihandolinze batya politics naddala obutabakosa kubanga ebizinensi yaabwe nabo kyokola ekyakutwala mu politics kibwoba okitwala naddala bano abatali mu politics bano anti baagala kufuna ate abo bo baagala kuwalampa muntu gwe balaba nti tebali ku side emu bw'onaagezako kuwalampa oyo atakuwagidde buli mwawukanye endowooza mu byobufuzi mugatte endowooza zammwe mu talenti yammwe tewali nsonga lwaki owa DP owa FDC owa NRM owa NUP owaki nga muli mu parliament muli bannabyabufuzi oba nga temuli mu parliament naye nga byobufuzi endowooza zammwe zanjawulo ekibagatta stage ebagatta mukolere wamu mubeere wamu lumujja ku music wamu musustaininga otherwise abantu abamu bajja biddukamu babiviiremu ddala nga tebakyadda kyovolaba nze sirina buzibu na muntu yenna NRM ekuyisa okuyimba genda oyimbe omukolo gwa NUP weguli bakuyisa okuyimba genda oyimbe kuba abalabi be mulina si ba kibiina kimu abalabi baggwanga bo bajja kusigalawo mu ggwanga bukya ku makya omukulembeze yenna najja n'agamba nti wakyali bibiina bya bufuzi nga n'okuyimba mukuvaako muyimbe kuba okuyimba kwammwe tukwagala temwewalana olw'okubanga gundi yayogedde ku gundi siteegi ebagatte siteegi esigale ng'ebagatta kati ffe tuli wano naffe bannakatemba n'abazanya firimu naki tulina bannaffe nga bo balina ebibiina by'obufuzi bye bannyikiramu mwe bali naye olw'okuba tumanye ekitugatta eba siteegi ati yatugatta ffe tusisinkana ne tubeera ate ebyo tetubireeta kati gwe bwoddayo ng'obeera mu bintu byo yengeri yo kaje mujja okukola ki okubeerawo kale kojja katuto neyanziza bingi nnyo bebadde nja atwogereko nze sirina buzibu kwongera okunoonya mukama wange nze wobo netaagidde tunyumyemu emboozi tebankadde nze era ataawo nina archive erimu buli kimu mboozi tebankadde tujja kuinsightinga yange tujja kufunangayo wamu tugambe nti nabadde nze nja kugendangayo nsomeyo nalabye kano kaali katya nze ngojja kuba nze sizaalibwa wala nti najja nga mu biseera byammwe ndi mwajja kulonda nze nzaalibwa mu kibuga enafa amaka gafa makaddugalira nze ewaffe ekyalo kyali luwafu wano bwogenda bwoti bwe bayite wa Musisi opposite ne Makindye SS wewali ekyalo kyammwe kati jjajja n'alaba nga ekibuga kisembera ne tugula ate kawempe ku 5 agenze mu kyalo era kyali kyalo nekibadde kyalo ne mabega mu myaka nga 15 kibadde kyalo kawempe ku 5 awo wali esomero wali ekisaawe ekitali mu muddo wewaffe mu kyalo so ne mu kyalo bwe mbanzirayo biseera bya Christmas nga bwe mutwolera emitwalo 3 nga mudda mu byalo nze bwe batussa ku 2,000 tukuba n'engumi nga batuwongezza 2,000 ate ndi musajja nnyo kubanga nina wali kuba ndi kojja okimanyi kumala emyaka era abantu bano basirina maanyi bantu yongo baani bwontuukirira oba otuuse ku kituufu nina mukyali wange yagakoza mu misuwa gwe munsindikire kyova olaba nti nze nfaanana bwe nti ku myaka gye ndiko nfaanana bwe nti kyendowooza nti oluusi mbeera n'abantu abamu ate nga bendi nabo ate balabikanga be bakulu ku nze egyobeera na wano wendi kuba nze kati nkyalina enviiri ku mutwe bwe weebuuze lwaki zifaanana ziti sidaayinga nviiri amannyo gonna nga lina mu kamwa sirina alusa sirina puleesa kiyinza abamu okubayisa obubi bekiyisiza obubi munansonyiwa naye ojja buzi nenkubuulira nsobola nti okwemaintaininga n'okwekuuma nga nfaanana bwe nti at my age toyanza kojja abakazi bwebata bano baako nga bagamba nti simanyi sasirimu no wendi olina ekikolo n'eddagala ne bakubuuza nti kati bulijjo weekoza biki
onkubira essimu yange eri 0752 0752 ana 4 3 3 2 2 0752 ana 3 2 si nyangu nnyo nyangu omwana wange kulemye empereza message nze njagikuwa wonneetagira woddane bw'obanga olina waliwo abalina abaana nga baagala kwogerako nabo mmwe abazadde mujja kutya okwogera n'abaana nze wendi nja kujja njogere n'abaana bo bulungi ne bwe muba ku kyalo oba mu kampuni nga mwagala kwogeramu na kojja wendi naye ate cost tomalaga kuba nolowooza ndi ye kojja ali awo kuyitibwa buyitibwa nti ngalowooza ndino nja kugenda bawoza nawe namuyitira nga muwaayo ebiri nga si bwe bakola balina mukali kati abasajja bakulu bakyetaaga ssente nedda bwenfaanana osooka ne weepima bw'ofaanana nange bwenfaanana n'olaba ki ekimaintaininze okusigala nga nfaanana bwe nti sigamba nti ndabika bulungi nnyo naye okusigala ng'oli ku mutindo y'ensonga lwaki nsobola okufiitinga mu generation nakayita mu generation nnya naye nga buli ejja nfiitingamu ate abajja be bandekawo nga bo basensebuse simanyi njogedde bubi aye tukolere ki mwammanyirirayo ye munaaba gye bujja munankyaza emyaka kati gwe emyaka giba gyeditinga oyogera kyolina oyogera kyolina gwera kyakweditinga anti kati kuba nedda soogera mu bya bulimba gwe bwe mba nninamu ekyobulimba kale mu kijjeemu gw'ojja buzze nonkyalenjinga kale mukama wange kale tujja kusinkana ate omulundi omulala bwetu tubadde ne kojja kagato bingi byentegeddemu so byonna tubifunye ebyedda tubifunyeeko n'ebyakati tubifunyeeko so until next time